Kalama TV banaye buli Kadaama yagenda okukola wuliriza ebintu ebiyitiŋŋana oba bakadaama bannamwe bye baba bagamba. Mwegendereze, tuddamu bakubira omulanga, mwegendereze bwe mugenda mu ddwaliro ekintu kyonna kye bakukolako kyegendereze. Tokkiriza kulongoosa okuggyako nga famire yo ekimanyiiko, ofiisi ye ekimanyiiko, n'okubeera nga wajja kubeerawo supervision oba wajja kubeerawo engeri bano abantu gye bamanya nti omuntu ono agenze ku kintu kya kumulongoosa bwe bati. Mubeereeko ne baddokita e Uganda bwe bakuwa empapula ng'ezo kuba okulongoosa bw'ogenda okukulongoosa tekubeera nti bakulongoosezaawo olunaku olwo, bakuwa appointment. Ddira empapula ezo bagambe mumpe empapula ze analysis gye mukoze naga nti no tuanalyzinze nti kino na kino na kino na kino omubiri gwo kiri bwe kino bwe kino bwe kiti, tulina okubeera nga tugukyusa oba tukulongoosa ekintu bwe kino bwe kino bwe kiti. Ne bakuwa medical form eyo. Kati medical form eyo gezaako ogikuba ekifaananyi, bw'ogikuba ekifaananyi gisukumire famire y'e Uganda, osobola n'ogisukumira ne tugitwala owa dokita, dokita oyo n'atubuulira ddala okulongoosa okwo kwetaagisa oba tekwetaagisa. Kadaama bangi abavudde batuweereza story nnyingi abagamba nti baakakitegeera nti bayinza okubeera nga nabo baabajjamu ebintu byabwe. Tulina ne Kadaama yatugambye nti boosi we gw'ayina almost ebintu byonna by'ayina, organs z'ayina sizize kuba babakyusa. Ngeri gye babeera bakozesa ebintu ebyo ddala shisho naye ayonoona nnyo abantu munda omwo. Katuwulire Kadaama ono naye agenda tunnyonnyola ku experience ye ku kintu kino eky'okubeera nga abantu babalongoosa ne babajjamu ebintu. Mwegendereze nga tekinnakutuukako. Bannaye nina pulogulaamu gye mpulideko wano ey'okulongoosa abaana. Kituufu bano abantu bajjamu ensigo n'ewumaani nina omwana gwe nalabako era nga baamukokosa kuva Tanzania ne bamuleeta ng'ali wumaani akola. Baamuggyamu ensigo ate nno ye zombi ne bamuteekamu pulasitiika. Era omwana naleka embeera si nnungi naye nga gy'ali jjukira nti yayitira mu kampuni kiwulira. Kyova nze nkubiriza nnyo abaana nti ate n'oludda tuyambirwako oba ng'oyitidde mu kampuni. Kampuni naye ekola ki? Ekuyambako. Naye oba nga tuyitidde mu kampuni oba tusobola kufuna buyambi. Mpozi n'ekirala kye mbadde ngezaako okwogerako. Senga bwe baba nga omwana alwadde omutwala mu ddwaliro omwana takkiriza, mwami Kadaama TV, bano abantu basobola kukkiriza kugenda na muntu yenna mu ddwaliro. Ate era n'oyo kennyini omuddugavu aba baali eno e Saudi taba muganda wo. Okiwulira? Taba muganda wo ate taba wa famire yo. Jjukira Abannayuganda emitima tegifaanagana. Ate jjukira buli omu anoonya ssente. Okitegeera mwami Kadaama? Oli basobola omuwa ssente miliyoni 5 ne bamugamba sirika tugenda muggyamu ensigo. Okiwulira? Bulijjo mwami Kadaama mubiraba baziwa aba woofiisi ne babagula. Okiwulira? Ne balemesa omwana okukola ki? Okugenda ewaabwe. Okiwulira? N'addamu ne bamutunda mu kiyumba ekirala. Kati awo ngambira wa woofiisi akwatibwa obuvunaanyizibwa alabe omwana oli bagenda omulongoosa mu ddwaliro. Waamulemera omusindika ewaabwe ng'amulaba ali mu mbeera mbi n'asalawo era amuze mu kiyumba ekirala. Waakiri bazzeeyo omulambo naye nga tamuzizaayo nga ki? Nga mulamu. Okitegeera mwami Kadaama? Nze ku lwange kye mbadde ndaba. Senga omwana waba ategedde nti mulwadde namugamba nti ogenda ku operation, omwana bagambe ekintu eki. Ezo ssente ezintwala ku operation munguliremu tiketi munzizeeyo ewaffe. Okitegeera mwami Kadaama? Waakiri bamutikke bamukole ki? Bamuze e Uganda. E Uganda yeekwate yeetwale mu ddwaliro. Famire ye mutwale mu ddwaliro bamanye ki kye bagenda okujjanjaba ekiri mu lubuto. Okitegeera? Okusinga omujjanjabira eno mukimanye abantu b'eno ku 10% ensigo bazifunamu ssente empitirivu nga bw'okiwulira. Kati nze jjuuzi nawulira wano mukama wange ng'ayogera omwana wa mukwano gwe yabula, muwalabu munne omwana yabula. Bagenda osanga omulambo baagusanga mu ddwaliro. Naye nga olowooza mu ddwaliro omulambo eddwaliro liri luddawa? Omwana nze ndi wano Najirwani n'omwana ali Najirwani. Omwana baamusanga Abaha mu ddwaliro lye Abaha nga yafudde. Ng'abagamba bamulonze ku street wabweru eddwaliro ne bamuteeka mu ddwaliro nga bamulanga.
naye nga kikyatayina talina nsigo baaziggyemu zombi kidini baazizzeemu zombi namala ne bamutta naye nga abantu abaamuwamba bagamba baleka okuba baali bamanyi taata w'omwana n'omwana okiwulira kati kyekyo mwami Kadaama kyengezaako okugamba teri muntu muddugavu asobola kulumirwa muddugavu osanga batono kati gweoba ng'olumirwa abaddugavu gye tuli mu bwa Kadaama teri mulala agenda kutulumirirwa nga ggwe jjukira bannayuganda baagala ssente ku 100%. Okiwulira nze bwe mba nga nina omutima ogulumirirwa munnange omulala tagulina okiwulira waliyo omwana nga ali eno n'alwala n'abuulirako omuntu omu owa munne gwe yatambula naye munne n'asigika nagamba yamanyi ate najja n'abuulira omulala n'amwanguyira omukola ki omukolerako n'afuna obujjanjabi oba n'afuna entambula emuzza ewaka kyekyo kyengeza kukugamba nti bino bye tugamba bw'oba bafuna ewa kampuni akutambulira aba kampuni be basinga okwagala ssente ajja kutunda bakuggyemu ensigo olw'ensonga toli muganda we toli mwana wa maama we tolinda bwakuyita ne bakuggymu ensigo emu bw'ati ne bamuwa miliyoni ze 10 asirika n'akimira nze kyensaba ku lwange omwana yenna bwawulira nga bagenda mulongoosa n'awulira nti mukama wamugee bagenda mulongoosa kati mugambirewo okunnongoosereza wano nedda nave waffe nga sina kiwadde kyonna nga sina kisago kyonna wabula nsaba ntikko nkole ki onzize ewaffe bannongoosereza ewaffe mu ddwaliro ly'ewaffe okiwulira bajja kugamba nti bakutte kamera ondookakasa otya nti oyo omunanyini w'ofiisi oba munno yenena gwoba oli naye nti aba akutte ekituufu ekyo nyininyini kibakoze ki kyebakusaze ajja kukwata ebyempewo okiwulira bagambe ensigo tebaazijjaamu okiwulira ensigo z'omwezi 10 nga baazijjamu nga basawo bamuwadde ssente okiwulira kati ng'oyo omwana nze bwe nalaba gwe balongoosa obutwa bangi nnyo baze bamukomplainingako abaamuwa obutwa era be bamutwala mu ddwaliro era be bakola ki be bamuteekako mulongoosa jjukira ffe abanayuganda batukasukayo bukasusi n'obeera eyo ne kampuni enna abalala tribe endala nze kyembadde nsaba nti uganda bye bintu byanisoso tunulamu omwana yenna azze nga talina kisago ku lubuto lwe ku mubiri gwonna nga kyakiso bw'afuna obulwadde temumulongoosa mumutikka dde uganda ekiwandiiko ekyo kyanifulumye nga mwekiri ne basayininga olupapula olwo ne lujja bakama baffe ne baba nga balusomamu ne balumanya kubanga bano abantu tetugenda basinga ku 100%. Kyo temukisuubira teri basinga be balina okusinga kubanga ffe tubalumba mu nsi zaabwe si bo bwe batulumba mu nsi zaabwe ffe twagala ssente zaabwe bo beetaaga amaanyi gaffe ne ssente zaffe naye ate beetaaga ebintu byaffe biri mu mubiri gwaffe kubanga byamaanyi tebiringa gwabwe gw'oŋŋamba atya nti omukazi okeera ku makya n'ozuuka ssaawa 6 n'ozuuka nga bwe kimu omukozi akikoze n'ovaayo nebbinika kyayi neekulema okweterako wali oba n'olema okukwala ekikopo weeteremu amazzi onywe era n'oyita omukozi n'akuweereza amazzi akola okuva ku Monday up to Monday gweweebaka okuva ku Monday up to Monday n'essowaani gy'oliriddeko neekulema okugjawo oli ogitwala mu kiyungu era mukozi yagijjawo kati mwami Kadaama oŋŋamba otya nti lwaki Uganda bw'anajja okukulaba okukwata vidiyo tebamuwa essente ne bakugjamu ensigo ekyo mwami Kadaama nedda ekyo kyo nedda omwana yenna gwe bagamba nti bagenda mulongoosa nze okusalawo kwange n'okuteesa kwange bamutikke nga dde Uganda kyekisinga bamutikka dde Uganda famire yeemanye nti gwentugere bamulongoosezza kino na kino oba waakiyo tumanye nti bamusondedde ssente alongoosereddwa okiwulira osinga otugamba nti batulongoosereze mu malwaliro g'eno amalwaliro g'eno olaba bakuwa butwa mu ddwaliro ne babukkuba mu mubiri n'okola emyaka 2 ne gigwako nga tofunye ekirwadde n'otuuka e Uganda n'obeerayo wiikisi 3 n'olwala n'ofa kati awo ŋŋambira nti omunnayuganda bamuwa miliyoni 10 ne bakugjamu ensigo emu agenda kwogera ensi yaffe ogimanyi yeetaaga mani eri after money buli muntu yenna ali after money mwami Kadaama bw'oba olina omutima omulungi n'omulala tagulina nange bwe mba ngulina n'omulala tagulina okiwulira kyekyo kyembadde ngezaako munnange nze okuteesa okwange kweyo ensonga gavumenti erina ogitunda mu mwana yenna afuna obuzibu omulongoosereze ne bamutikka dde Uganda kiri beta bani beta ajanjibibwe Uganda